Bannaye olwaleero tugenda okusoma Olubereberye 42. Katonda waffe omulungi, tukwebaza olw'ekigambo kyo kubanga kikola ate ky'amaanyi era nga tugenda okisoma. Otuwa okubikkulwa kw'essaawa eno tufune kye tuyigamu, tuleme kusomera bwereere. Mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Olunyiriri olusooka Olubereberye 42. Era Yakobo n'alaba nga mu Misiri eŋŋaano mweri. Yakobo n'agamba abaana be nti, kiki ekibatunuuliziganya mwekka na mwekka? Olwokubiri n'ayogera nti, laba mpulidde nga Misiri eŋŋaano mweri. Muserengete mugendeyo mutugulire eyo tubeere abalamu tuleme okufa. Olwokusatu ne baganda ba Yusufu 10 ne baserengeta okugula eŋŋaano mu Misiri. Olwokuna naye Benjamini muganda wa Yusufu Yakobo n'atamutuma wamu n'abaganda be kubanga yayogera nti mpozzi akabi kaleme ommubaako. Olwokutaano abaana ba Isirayiri ne bajja okugula mu abo abajja. Abaana ba Isirayiri ne bajja okugula mu abo abajja kubanga enjala yali mu nsi ya Kanani. Bannaaye abooluganda, musubscribinge, mulayikinge, mukomentinge, musharinge. Tusoma kigambo olw'omukaaga. Era Yusufu ye yali omukulu w'ensi eyo. Ye yaguzanga abantu b'omu nsi. Baganda ba Yusufu ne bajja ne bamuvuunamira nga bawunzise amaaso wansi. Olw'omusanvu Yusufu n'alaba baganda be n'abekkaanya, naye ne yeefuula munnamawanga gye bali. N'ayogera nabo n'ebboggo n'abagamba nti, muva wa? Ne boogera nti, mu nsi ya Kanani okugula emmere. Olw'omunaana Yusufu ne yekkaanya baganda be, naye bo tebaamwekkaanya. Olw'omwenda Yusufu n'ajjukira ebirooto bye yaloota ku bo. N'abagamba nti, muli bakessi, muzze kulaba nsi bw'eteriimu. Olw'ekkumi ne bamugamba nti, nedda mukama wange, naye abaddu bo bazze kugula ki? Mmere. 11 Ffe tuli baana b'omu, tuli ba mazima, abaddu bo so si bakessi. 12 N'abagamba nti, nedda, naye muzze okulaba ensi bw'eteriimu. 13 Ne boogera nti, ffe abaddu bo tuli baaluganda 12 abaana b'omu nsi ya Kanani. Era laba omwana wa bboffe ali wamu ne kitaffe leero, n'omu taliiwo. 14 Yusufu n'abagamba nti, kye kiki kyo kye mbagambye nti muli bakessi? Bwe mulikemebwa bwe muti, ndayidde obulamu bwa Falaawo, temugenda kuva wano wabula omwana wa bommwe ng'azze wano. 16 Mutume munnammwe omu akime muganda wammwe, nammwe munaasibibwa ebigambo byammwe bikemebwe. Obanga mazima mwagali mu mmwe, oba bwe mutaakole bwe mutyo, ndayidde obulamu bwa Falaawo mazima muli bakessi. 17 N'abateeka bonna wamu mu kkomera ennaku 3. 18 Yusufu n'abagamba ku lunaku olwokusatu nti, mukole bwe muti mubeere balamu kubanga ntya Katonda. 19 Obanga muli ba mazima, omu ku baganda bammwe asibibwe mu nnyumba y'ekkomera lyammwe, naye mmwe mugende mutwale eŋŋaano olw'enjala ey'omu nnyumba zammwe. 20 Era mundeetere omwana wa bommwe, ebigambo byammwe bwe biritegeezebwa nga bya mazima, bwe bityo nammwe temulifa. Ne bakola bwe batyo. 21 Ne bagamba nti, mazima tuliko omusango lwa muganda waffe, kubanga twalaba emmeeme ye bwe yanakuwala, bwe yatwegayirira, naffe ne tugaana okuwulira. Ennaku zino kyezivudde zitutuukako. 22 Lawubeni n'abaddamu n'ayogera nti, saababuulira nti temusobya ku mwana? Nammwe ne mugaana okuwulira, era omusaayi gwe
kyeguva gutuvunaanyizibwa 23 ne batamanya nga Yusufu ategedde ebigambo byabwe kubanga omutegeeza yabanga wakati we nabo. 24 N'abakuba ekkoona n'akaaba amaziga n'addayo gye bali n'ayogera nabo n'abaggyamu Simyoni n'amusibira mu maaso gaabwe. 25 Awo Yusufu n'alagira okujjuza ebintu byabwe, eŋŋaano, n'okuddiza buli muntu effeeza ye mu nsawo ye, n'okubawa entanda y'omu kibbo. Ne babakolera bwe batyo. 26 Ne bateeka eŋŋaano yaabwe ku ndogoyi zaabwe ne bagenda ne bavaayo. 27 Munnaabwe omu bwe yasumulula ensawo ye okuliisa endogoyi ye mu kifo kye baasulamu, n'alaba effeeza ye, era laba yali mu kamwa k'ensawo ye. 28 N'agamba baganda be nti, effeeza yange ekomezebwawo, era laba eri mu nsawo yange. Omwoyo gwabwe ne gubatyemuka ne bakyukiragana nga bakkakkana nga boogera nti, kiki kino Katonda ky'atukoze? 29 Ne bajjira Yakobo kitaawe mu nsi ya Kanani ne bamubuulira byonna ebyababaako ne boogera, omusajja omukulu w'ensi yayogera naffe n'ebboggo n'atulowooza ng'abakessi b'ensi. 31 Ne bamugamba nti, tuli ba mazima, tetuli bakessi. Bannaaye atanna-subscribinga mukwano olinda ki? Subscribinga. 32 Tuli baaluganda 12 abaana ba kitaffe, omu taliiwo, n'omwana wa bboffe ali wamu ne kitaffe leero mu nsi ya Kanani. 33 Omusajja omukulu w'ensi n'atugamba bwe nti, bwe nditegeera nti muli basajja ba mazima, muleke wano nange omu ku baganda bammwe, mutwale eŋŋaano olw'enjala y'omu nnyumba zammwe mwegendere, mundeetere omwana wa bbo mmwe. Awo n'ategeera nga temuli bakessi n'akatono, naye nga muli basajja ba mazima, bwe ntyo ndibawa muganda wammwe, nammwe munaggulanga mu nsi. Awo olwatuuka bwe baggya ebintu mu nsawo zaabwe, laba omutwalo gw'effeeza ogwa buli muntu gwali mu nsawo ye. Bo ne kitaabwe ne balaba emitwalo gyabwe egya ffeeza ne batya. 36 Yakobo kitaabwe n'abagamba nti, nze munzigyeko abaana bange, Yusufu taliiwo era ne Simyoni taliiwo, era mwagala kunziggyako ne Benyamini? Ebyo byonna binzitoowerera. 37 Lewubeeni n'agamba kitaawe nti, ottanga abaana bange bombi bwe sirimukomyawo gy'oli, mumpe mu mukono gwange nange ndimukomyawo gy'oli nate. 38 N'ayogera nti, omwana wange taliserengeta nammwe kubanga muganda we yafa, naye asigaddewo yekka. Akabi bwe kalimubaako mu kkubo lye muyitamu, muliserengesa envi zange mu magombe olw'okunakuwala? Bannaaye olubereberye 42 akomyawo, tujja kuddamu mu lubereberye 43. Bannaaye mwebale kubeerawo ne muwuliriza ekigambo kino. Mwebalire ddala. Abatanna-subscribinga musubscribinge. Katusabeko. Katonda omulungi, omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza olw'ekigambo kyo kubanga kikozi ate kiramu. Katonda wange omulungi, tusabira abantu bonna abayita mu mbeera ey'obulwadde, okunyigirizibwa, buli alina ekyetaago. Mukama, waliyo abalina ebyetaago nga n'abantu tebasobola bibagamba wabula bibali eyo mu mutima. Abamu balina ennaku, abamu bafiiriddwa abantu baabwe. Buli omu alina okusoomoozebwa kwe mu ngeri ye. Mukama, omutuukeko. Abalwadde ba kansa obawonye, abalwadde ab'ebirwadde byonna eby'enjawulo obawonye, abakyala abali mu ssanya Mukama ng'ebisa bikyagaanye okujja, Mukama wange omulungi, obakolere obulungi Katonda wange, buli omu omusanyuse, naddala abantu abawulidde
obubaka buno abasomye naffe leero bayibuli. Mukwano gwange omulungi ssebo bakola obulungi, obagaziyiriza ensalo zaabwe, obawa omukisa, ekitiibwa kyo kibeere nabo, amaanyi go gabeere nabo, obuyinza bwo bubeere nabo, ekisa kyo kibeere nabo. Mukama ebyalemu abazadde baabwe, bajjajja baabwe, bakojja baabwe, buli muntu byo babikwateko. Katonda wange omulungi yongere otugaziyize ensalo zaffe nga wagamba mu Isaaya, otufuule omukisa, buli atulabako agambe nti abo Mukama waabadde omukisa. Mu linnya lya Yesu, amiina. Banaye mweraba, Mukama abanjagalire.